medde kuyitafunamu tetumanya tusasula tuwozanze ndi timu gundi ne kuguno omulundi nzize just kubuusaako bubuusa omukulu Palaso n'omukulu Alien Skin. Temukomao temugende maaso n'okutupakira content, tunyumirwa nnyo content wammwe, naye Palaso Mayanja family kuguno omulundi singa we ovaayo ne weetondera Alien Skin, tugenda kwambula buli kitiibwa kye twali tukuwaddeko. Uncle P oli munywanyi. Uncle P nkwagala nnyo nnyo. Ne kuguno omulundi muganda wange n'ovaayo ne weetondera Alien Skin bwe bava. Twawudde ebitiibwa byonna va ku bino. Omusima muyimbi munnange luli twakula wagenda newa Pastor Bugembe n'omusaba akusonyiwe n'owetondera ensolo okuba walinayo show. Guno tofaayo basheesalawo beekola ki ate bw'omwetondera sheegenda kusala. Palaso bwe weetondera Alien Skin show yegenda kusala. Nze nkubuulira Uncle Palaso eyo gundi gye wataddewo legacy ey'okuba nga togenda kukkiriza bayimbi bano baleese eggaali kukakkanya bayimbi ba legendary kubakkakkanya nti bawajjewo, kubanga nina soja nina gaayo yakulira ganga y'ekawempe oba y'omu kubakulira abasooka ku tiimu Alien Skin awo annyonnyodde bulungi nnyo ensonga ze. Abadde ne lupi bwe baabitandika tebyalimu kutuuka kwekubatuuka kwekyo, naye ate nga baalina ettuluba erijjawo abayimbi abalowooza nti baluddewo. Njagala otereeza mwenna abayimbi abajja nga mulowooza mutegese bu strategy bwammwe okugjawo ba legend. Mutandikire ku bazadde bammwe, mutandikire ku babazaala nga temunnalumba famire endala. Eryo famire ezitalumbika, eryo famire ze mutagenda kulinnyako mutyo nga bwe mwali mutegese legase yammwe oba mutambuze ekintu kyammwe. Palaso olugero lwonna olumanyi gye luvudde, basooka kuyisaamu wizo mpi, ebyo ne bisirikirwa tebyayogerwa, ne bajja bajoze Kamiliyoni. Naye Kamiliyoni musajja mugezi ng'anatta ekiba asooka kikenenya ndusu, yasooka kufuula Alien Skin kyaliwe. Era babo twabalabako nga bakunumba paka mu State House, ne bakunumba ki bagenze ne Bebekulu wakumbe Kamiliyoni kala chenja kati naye yennyini yawonize n'agamba mba mwatuyise obukerebwe, I'm coming for you. Bwe muba ne lutalo ne Palaso Alien Skin mulumaye ne Palaso so si Mayanja family okujjukizaayo Alien Skin. Eno family faabamu abaluddewo ababadde bagiraba buuza Kididi bwe wajja naye. Eno ye family emu ku ze tuyita top oba ye top music industry, ng'ekola ekintu nga tejja kyejjusa ng'ate ekimanyi kibi. Alien Skin walibaye abakuwaga naye nkulabula bano bayaye tebagenda zikiza kuba kati wabagasaaba. Ate waliyo n'abalala ababali eyo mu mugongo nga yo Mayanja family. So Palaso bw'obanga wallaayo kakasa kino kiririyo wazettereeza baana bano n'omala ovaayo ne weetonda, tugenda kwesonyiwa, tugenda kwenenya. Ne weetondera Alien Skin ku kye wakoze. First yayisizaamu kabaka w'amaaso nga ayambirwako Bebekulu, beeyambisa eggaali mbu bakkakkanya abakuba obucupa. Yes, it was a good idea okukakkanya abakuba obucupa, naye buli gwe baakubye mu lubiri ebikonde kituufu ddala yakasuka akacupa. Eggaali eno yonna yasasula okuyingira enkuuka okuzzaayo ekimu eky'ekkumi mu Bwakabaka bwa Buganda, because bwe bategeka enkuuka eyo waliwo sente ezivaako eziyamba ku Bwakabaka bwa Buganda. Abitex
walibanga kino ekitwa kirinamu omukono kati wavuddeyo mu kamera awoza Alien Skin omwezi okoze otya abayimbi abalwana obaweze mu nkuuka zo z'otegeka. Remember abasooka otegeka enkuuka eyo bakyusa paka bwe yakutuukako, naye ntwala okulaba ne sekulabula. Saagala violence, siwagira bumenyi bw'amateeka, siwagirangako muntu atuusa ku munne bulabe. Ne leero bwe nnaavaayo ne mpagira Alien Skin ku nsonga ezabaddewo ye ne Palaso nga nti ngoberera obutambi, nja kuba sitegeera. Crystal Panda yavuddeyo n'akunyonyola bulungi sitole eyo bwe yatuukawo. Kaakati nsaba Alien Skin, tonyigirwa mu ttooke, tokkiriza kunyigira mu ttooke. Naawe Rumba, kumwe twagalako omu asigale nga amanyi nti ttiimu ye yeri ku toopu, nga buli mwenawe mweyagala ku toopu. Bwembawe mweyagala ku toopu, kati omu ajjewo munne. Eyo violence tugenda gikkiriza mu mateeka, kuba twakowa effujjo mu music industry, twakowa ozoleya abasita abaluddewo, twakowa okumanyiira abayimbi abaluddewo. Kati mbwe mumanyi musimanya we ttiimu Alien Skin, ttiimu Palaso, ttiimu ki? Nze ngambye Palaso bwe yeetondera Alien Skin tugenda mwesonyiwa, tugenda manya kye yazottereza akivuddeko. Alien Skin bw'otazayo revenge y'amaanyi eri Palaso, nawe tugenda kakasa nti oli kibanda, oli kabandabanda oba mukategedde. Music industry erina okubeera awo ng'erimu effujjofujjo bwe lityo. Poliisi bino mubiveemu, bino bya ghetto bya babanda. Ne munaloozo bakwata wakyali abamerukawo abalala. Kyagulanyi yabagamba ye nga ye omuntu omu alimu Bakyagulanyi abalala bameka ensi namba. Nabano bwe bali nabo mu music industry mu byabwe ebiri ng'ogyeko ekitiibwa kya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, mu byabwe nabo balinayo abalala bameka nsi namba. Kakati poliisi mugenda kukwata ensi mugimalewo. Muleke Palaso disciplininga abaana bakabira, muleke Alien Skin alumbe azze revenge ewa Palaso. Saka free boss. Oba mukategedde oba temukategedde, tunaakanyonnyola nga tulina obudde obungi. Kabagezi bokka. Abaana batandise okuzza obutambi. Palaso yeetonze bukadde. Palaso tanneetondako bukyanga amala okukola kino, tanneetondako, tanagerawo ku poliisi. Alien Skin yagenze ku poliisi n'akola statement. Alien Skin ye yaloopa omusango. Alien Skin gye buvuddewo yatugamba Kibanda taloopa, naye ye yaloopa omusango. Yes, bwe tugenda mu byafaayo bye abadde n'omusango atasobola kwongerako musango mulala, naye Kibanda takola ki? Taloopa. Kabagezi bokka. 2026 tugenda kulonda, naye 2025 twebeeremu nnyo campaign zino ziggwe. Ate 2026 tusaye nga tuli balamu, ekyokutiikinga okimanyi. Genda otiikinge gw'oyagala, nze nja tiikinga nange gwe njagala.